Bwe Jenkins Mukasa walepinga omwana omuto w'emyaka 6 ne bakugoba ku kyalo kuma nnyoko olinga ebimere by'embizi. Maziga goka Jenkins Mukasa bimusobedde bwalabye akatambi nga avuma bubinyo kati 10 alese bwino agamba nti omukulu yakwata omwana omuto tetumanyi oba bituufu wabula nga ye akakasiza ddala masa wagenda kubanga olaba akatambi nga ono ayongera ddala okukikatiza era n'ekyalo akyogedde Jenkins Mukasa bino olumugudde mu matu bw'atyo naye amwambalidde ku makya ag'olunaku leero era n'akakasiza ddala nti ono musasule okuva mu kampu ya mukyala birungo AK Spice Diana awo nyini ngenda kubulira sente meka zibamwadde era nga Spice Diana akigambibwa okuba nti yasasudde n'abalala bangi nyo ba blogger ndi kusaba TikToker okuvuma Jenkins Mukasa bino byonna abyogedde nga amatu fe tutezi kati nja kusabira awo nyini video jintereko ka like kikulu nnyo agala okumanya ebisingawo ani yasasudde Jenkins Mukasa bali mu lutalo ne Spice Diana olutalo lusasule oba lusasule kati bwina avuddeyo era nga omukulu Jenkins Mukasa ye ayongera ddala okukikatiza nti si wa kuzikiza era nga bwomala okumpeera video ka like no subscribing gwe atanaba kwanga otoyungako akitegeza nti ogenda kubanga otambula wamu n'okumanya abakulu bano olutalo lukyayindira ddala maaso Jenkins Mukasa bwati bwagamba nja kujja wali nkufumita omulawo mu munyo ngunyole bwenti emotoka ensinza okunyiza rozja ate emotoka eri manyage emotoka teri manyage ne bali ebungereza ne bagamba batumiza Range Rover omulabo oyo roja tuba tusabira Ediki mugana Juliana mu church najjana ne kukutirizaako yaddaga mambo oyo asanze kati nesesa kuloja nga mwagaza ati najjana ne kukutirizaako omayi munayi natise ogiraje natise naye ya muyimbi kati hanga sinaba kubanga nkuwa bwino 10 gwalise nja kusooka nkujukize emikono gyaffe bitambula nabo aba international conference on matano ne bona Jadeth kati gwagala ogende Canada eno conference mugenda okusobola okubanga oyita ate olabe enteekateeka zonna bwezitambula Jenkins Mukasa tagenda kubanga azikiza agamba nti manager Roger muli abasajja ababinyo mu music industry era nga awo bwino wa 10 naye ngenda kubanga mukongera mu masaawo nga ye akakaza ddala nti ebyaddala Jenkins Mukasa ebibye birabikanga byongera ddala okubanga bisebengera buli lunaku olukya okusinziira ku 10 agamba nti oli musajja mu binyo amuvumye namugoloza kakati kamukuwe ate gwe agenda okumbira olutalo luno lulimu ku sente era nga abantu abamu njako kakasiza ddala wano wennyini anti bo baweereddwa sente okusobola okulaba nga bavuma ate ettiimu ya Toka Ntokosa Jenkins Mukasa nga omuntu era nga bano bali funded by manager Roger manager wa Spice Diana era nga n'oluyimba balutadde mind your business era ne bakateekamu omusajja agezako kwakitinga nga omukulu Jenkins Mukasa era byonna ogenda kubanga obifuna bino byonna babyogeddeko Jenkins Mukasa akozesa ttiimu ye kati kansoka kwa 10 nabo mbakuwe babeko emteekateeka ze bakugamba ku nsonga eno yennyini. Who are you? Avumotya Spice Diana kyalimbu kiyimbi wayimbanga ebiyimba ng'olinga asasema ng'olinga abalooga bakunyigisa mpale ya sengawo tosobola kumanyira Spice Diana mwena ngeri gye mugenda muvuma Spice Diana ne muwalampa Spice Diana sirevoza mu bannange Spice Diana emuyimbi gwe tulinawo bambi kakazi kalungi nnyo kalabika bulungi kalinga omusamba gwa Taiwan ne kati gwe sima Jenkins Mukasa bwe Jenkins Mukasa yeba kumperako famu y'embizi tosobola kunnebakako ekisooka olabika bubi olina ekifeesi olya olinga yalwala amambulugga ku mannyoko olinga amatako ga Bafana Jenkins Mukasa ku mannyoko n'emikwano gyo gyonna ku mannyoko toddangamu okumanyira Spice Diana Spice sirevoyo Spice okutuukawo ku kyaliko bannaaye Roger mutaddemu sente nnyingi Spice tasaana kuwalanwa tasaana kuvuma ku mannyoko Spice alina buddebo kati Spice nze amwogerera essaawa zino mwina ngeri gye mulumba Spice Diana muba muze kuvuma manager Roger oba Spice Jenkins Mukasa njagala gamba ebigambo bino nga tewali ankase nja kujja woli mwana omutoka agira ava nkuvuma ebisaana ku manyoko Jenkins Mukasa olinga amatako ga chairman w'okukyalo kyo onziziza ne ku mbizi mu kisiibo kino ku manyoko kandi embizi nkunoonya woli nkutuge n'okibyanga kibezenga ate gwe weeberere mu gasiya buloolo nja kujja weeri nkukonamire I wasn't interested. Mugayagala okyongereyo. Mugaloza mbunange ndyawo mbalo. Kati nze njagala atukolereyo kimu.
njagala emmotoka eyo egendeko ennamba. tutandikirawo era nkubira omulanga poliisi emmotoka ezitalina nnamba eziri ku kkubo ze zikola ebikolobero. Yes. Of course. Because it's not traceable. Siteka, it's against the law. It's against the law. Mr. Nanga, what are you doing? Look away Sigire, what are you doing? KMP Stephen Tanui, what are you doing? Cars are on the road without number plates. People are committing crimes. Kati number plate yagala bagiteeko ogenda osaakinga URA. Ateekeko number plate. Yaseeko number plate. Mateeka okuba nti ovuga emmotoka ng'eriko number plate. Erina okubaako number plate. Ate oba kankubuulire omuntu asobola n'okukola citizen arrest. Oyo osobola omwekwati. Oyo omwekwati. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, n'ompereza amannya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.